Tiimu z'amasomero ga pulayimale ziwangudde ebikopo ssaako okukwata ebifo by'okukiikirira Uganda mizannyo gy'amasomero ag'amawanga agagwa mu mukago gwa East Africa egimanyiddwa nga FEASSSA. Essomero lya Seeta Junior School ettabi ly'e Nabuti mu kibuga Mukono lye liwangudde ekikopo eky'omupiira ogw'abalenzi ogw'ebigere oluvannyuma lw'okuwangula Mukono Junior School mu gw'akamalirizo ku ggoolo 2-1. Tiimu 21 ze zeetabye mu kusamba omupiira ogw'abalenzi. Mu kusamba omupiira ogw'ebigere ogw'abawala amasomero 3 ge geetabyemu okuli St Peter's Primary School, Source of Hope Primary School ne Bombo Primary School nga lino erya Bombo lye lyetisse empaka zino ne lisitukira mu kikopo. Allow me congratulations. Bombo Mayor. Bombo. And I want to inform you that this school has ever represented us in East Africa. And so I think you proved to us that we had chosen a right school. And now you are going there after you yourself doing it. And your name? Which class? Congratulations. Congratulations, Bombo. Thank you. Celebrate with your team. William Bwambale, President w'ekibiina ekigatta ebyemizannyo mu masomero ga primary, ng'empaka zino ziggalwawo ategeezezza nti amasomero 8 ge galeese ttiimu ez'okubaka okuli Global Junior School e Mukono eri zikyazizza, Citizens Parents Primary School e Wakiso, Heritage Parents School e Masaka, Windsor Primary School e Wakiso, St Mary's Katete e Mbarara, UEFA Hills School Wakiso, Boyogere Primary School nga lino ly'erya gavumenti lyokka erizeetabyemu ssaako Dalena okuva e Mukono. Heritage okuva e Masaka yewangudde empaka z'okubaka bwekubye UEFA okuva e Wakiso. Mu volleyball ttiimu 5 ze zeetabyemu ku balenzi okuli Samaritan Primary School, Mother Janet okuva e Kalungu mu Buddu, Mbale Tower Primary School, St Kiziso ne Global Junior bakazikyaza. Empaka zino ziwanguddwa essomero lya Mother Janet okuva e Kalungu mu Buddu nga lino lyeri esitukidde mu kikopo. I was wondering, this boy congratulations. Kedia. We are coming. MJ. Team. Ate ttiimu 2 zokka ze zeetabye mu volleyball ow'abawala okuli Mother Janet ne Samaritan nga zino nazo Mother Janet ye zeetisse. For the work well done, do likewise in Bukedia and you get East African medals. These are Ugandan medals. Can you get East African medals in Bukedia? Be there, fight hard and become the winner. There they are. Congratulations. Good. Okusinziira ku Reverend Canon Dr. Duncan Mugumya, kamisona atwala ebyemizannyo mu ggwanga
ategeezezza nti empaka eza FEASSSA Uganda egenda kuzikyaza omwezi ogujja ogwa August nga za kubeera mu disitulikiti ey'e Bukedea. Empaka zino twabadde tuziise FEASSSA qualifiers, ekyo kitegeeza nti abakwalifayinga wano bagenda kusangako okusamba n'amawanga amalala mu East Zone yaffe eri mu Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, South Sudan ne Ethiopia n'amalala. Empaka zino zigenda kubeera mu Gw'omunaana August mu Bukedea. Uganda egenda kuhostinga. Ate twabadde tutwala nga tiimu ze pulayimale zino te mu Uganda twabadde tutalina nga z'akamalirizo z'amasomero. Empaka ezitwabadde tulina ez'omupiira ogw'ebigere zabadde eza local governments. Ate mu East Africa barecognizinga nga school team. So twasalawo nti tufune championship egenda kusalawo nti ono bagenda ku East Africa. Twagala kwaniriza abazadde baffe abasupportinze abayizi na directors ne head teachers bonna abasupportinze abayizi. Abategesi balaze okunyolwa nga bagamba nti omuze gw'okusambisa abacuba ne mu mpaka zino gwetobekeddemu. Can you be younger than this child? You big man, can you be younger? If you told me you are 14, I would agree. Can you be younger than this? Can I bring another child of 12? Because I'm a parent. You come. You. How are you? Which class are you? How old are you? 12 years. So are you the same age with me? Now you take me the photo with this 12-year man. Who can you be? Forgotten your age. But you have grown. Can this one be close? How old do you think? How old do you think? For even this younger one can really see you are older than you. Really, can you take me with the two 12s? I get an album of 12s. Okay, this is 12. We have had a successful organization of this championship, although we had some challenges, especially in fielding non-bona fide players. One team has been sent home, that is Citizen Parents Primary School, which had used 3 secondary school players from Chanja. We are not stopping here. We want to do the follow-up to that primary school and to that secondary school. We have also had challenges for this final, where we had some aged runners, players, who claimed to be under 12, when in actual sense they are above 12. And with that, I want to meet team managers and directors after here. We need to have team talk. Otherwise, some of these players, by physical appearance, may not be allowed to play in FEASSSA. I don't want to be embarrassed by some other countries screening out our own players. Ye Dr. Canon Mugumya ategeeza nti okusinziira ku tteeka ly'ebyemizannyo President lyataddeko omukono, abakulira amasomero, abazannyi n'abatendesi bakuvunaanibwa n'okusibwa basibwe naddala ng'omusango ogw'okusambisa abacuba gubasse mu vvi. Tukyalinamu obuzibu omuli abo abantu administrators abaagala kukozesa ng'abaana abatasoma, abalala balina emyaka eya waggulu, ate kate tulina etteeka eribayita National Sports Act. Eyo mukama waffe Muzeeyi Yoweri Kaguta yagiteeseko omukono. Ate tugenda kukolesa etteeka eryo nitudisipulininga ago amasomero agaleetako abacuba. Ate twabadde tutandika nitubagoba wano. Ate olulala emyaka ejja tugenda kuba nitubakwata akantu tubateekako mu poliisi ne bagenda kukomera. Kubanga awo bw'oba okomyawo omulenzi ng'akuze olina okusanga ng'asamba omulenzi akyali muto, omuyizi akyali muto, ate eyo bituleeterako damages, ate abalala bafunamu injuries zitali necessary. Ekyo tugenda kuteekako amaanyi tulabe nti tukistopinga. Ate n'omu secondary twakikola, tukyali mu kukikola, tugenda kubikola ntulaba nti tusingula. Sports unite us. Yes. For a common goal. Right.
Right. Strive for excellence. For sure. With resilience. Wow. The lives of Cheprotich, the best athletic in Uganda. Not forgetting Onyango, the best Ugandan goalkeeper. A disciplined athlete is the one to thrive. Mukono Municipality, bravo, bravo, bravo. The organizers for this great sport, ministry representatives in charge of sports, great work. FEASSSA qualifiers, what a great work. You convert all zones in various sports. What a great work. Netball, football, volleyball, hey, even girls football, imagine. Our dear visitors from all parts of Uganda, we are so humbled, honored and thankful for your visits. Ye Bwambala asabye ministry okubayamba bafuna ensimbi basobole okubeera ne ttiimu zino mu nkambi okumala ebbanga lya wiiki nga 2 bongere okuziteekateeka n'okuzikubako enfuufu. Tusaba ttiimu zino ezirondeddwa bagende baddeyo batuleyo awasi batule mu baana bano titwagala kuswalira mu ggwanga lyaffe ekyo kyo kiddamu okuswalira mu ggwanga lyaffe okutuuka mu ggwanga nga tugenze ku mpaka z'eggwanga ne basanga nga ffe tulina abaana abatali mu pulayimale kubanga emyaka gyabwe gye batakibayingizaamu. So tusaba bakama baffe bano abayisizamu ttiimu tugenda kubalondoola tugenda kugendayo tulabe amasomero bano n'okulaba ku baana bano ng'abali mu bibiina tukakase nti ekituufu basoma. Naffe bwe tuba tugenze eri ogenda kuyimirirawo okugamba nti omwana wa pulayimale nga naawe olina obujulizi kubanga nze nga president nze nina kuba ttiimu manager we ttiimu zonna zigenda kugenda. Abaana bano nga bwe mulabye championship eno buli essomero libadde liwaayo ne lijjayo ssente ezituyambye okukola ebintu byonna byonna bye tugoze. Ne bannaffe baganda baffe aba senior secondary schools USA nabo batuwaddeyo ssente okutuyamba okusasula ababadde balamula emizannyo gino. Naye ffe nga ffe katugenda mu training kibiina kikyali kito twakamala guno mwezi gwa 4 tunakubayo kwetengerera kufuna ssente kyembudde olanga nkuira omulanga aba ministry batuyambe batuwe ssente. Kyemanyi commissioner kiwulidde ate akitegeera ekya prior training akimanyi bulungi nnyo agenda akikolako era tusuubira nti bw'amala kukikolako ettiimu abaana bano tugenda bayita bonna bakole training nga tubalabako nga tubeera nabo kigenda nakutuyamba naffe okumanya abaana bano kuba otaamatama nnyo nga bakubuuza nti omwana nogolese erinnya lye nga tomanyi na muzanyi goze naye. Ttiimu 3 mu buli muzannyo ze ziyiseewo okukiikirira Uganda mu mutendera guno ogwa primary. Brian Sekamata omukulu w'essomero lya Seeta Junior School alaze essanyu olw'obuwanguzi essomero lye butuuseeko. Amanya gange nze Sergo Brian nga nze head teacher wa Seeta Junior School Mukono. Njagala okutwala akakisa kano okuyozayoza abayizi bange babola bange olw'okuwangula ekikopo ekya FEASSSA era Seeta Junior School Mukono yegenda okurepresentinga Uganda mu mpaka za East Africa. Njagala okwebaza abazadde olw'okuencouraging okwagazisa abaana ebyemizannyo, okwebaza aba directors baffe olw'okutu financing nga buli kadde, n'abasomesa okwewaayo bakooki n'abaana okwagala ebyemizannyo. Ffe nga Seeta Junior School tuli basanyufu nti ffe tuwangudde ekikopo ekyensi Uganda era ffe turepresentinze Uganda mu mpaka za East Africa ezigenda obeerayo mu mwezi ogw'omunaana. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala nga abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 299238 oba noti 773 noti 6221. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you
you for paying us school fees. And we still need your support because education is the key. May God bless you